Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Dobos Hajat Stasha Farida Mayanja Ombwat Hajati ndiyomu mwayimbi tewerimba twaperegesa nzize kubategezachi oli Canada oli Toronto oli Edmonton oyagala Hajat Farida Stasha Mayanja obado chimanyi ntinno nkomyewo obado chimanyi ntinno naliyo ate nkomyewo nalo East ena kusomezinga 10 ngenda kubera Edmonton ngamba ba muziki kayimba kukayimba wega kumafiga oyinaga wachayi wafunyo mupya ebintu bitambula oyinago ganti ali kutwala oyine ebirungo wakoyo busajja obumpi kabula ngane ina kusomezi 18 ate nyengerewo Toronto. No genda emanju n'olyoko owafuula bwe batekitagesa ate tasobola kuba mwana aba kirisi kirabanga oli yaleseewo ekintu oba osala naddala kubuuka ate gwe okufuna weweeterereza kyokka n'avaayo nga tafunye nansonyiga nti kalongoose eyo enkola si nnungi bannange naye si katalina oyinza okuga nti oba kiki ngoyogera we sisobeddwa zekiri sikirabanga ate kiki obwedde olimu hava kunywa kutuzi twange obwedda ndi wano nenywera kutuzi twa firiji tonaganako manju emanju ate ngaosobedde busobezi emanju onsobedda ndi wano ntambula ngenda kuwa manju wawe yugira ogenzeko mu ttooyi nedda zisinagenda mu ttooyi Katalina tonagendako manje nagenze muyamu nyumba kiki kino kinsuseeko baba Katalina wanji kale tonagendako mu ttooyi okuva ku makya sengezeko mu toilet ya mu nyumba gye nagenzeemu nsobeddwa ngenze emanju nensanga sente mpitirivu esente emitwalo 6 esente sininga buno bukadde buli bumeka bade bamutwalo 6 busasanye wonna bukoze hip emitwalo 6 nga mpitirivu kuba zose nendowooza nsose nentya kuba bade bamutwalo nidako sente zikyaliyo ate zitya kati kwewona wenenga anayizo ziso ali nendoza neighbor kamukubireko ate yagenze ku mulimu ate mukubira waki soka olindeko ate nze mbere nesente z'abandi tekaleka naawe ziteresobola kamukubire mubone mutwalo 6 ku machako ekyo simyezi 3 omukazi asanze oyo alina kubanga neiba yennyini yasuddeyo sente Hajati ngenda kumuyita nti nze mbadde manju ebyaddala nti sente zinvudde kuwa ne zisasana ne zigwa mu toilet kubanga gamazima mu toilet nagenzeeyo naye sisanzeeyo sente ate ngamba nena akavayo dakikanga 10 sisanze ku sente kikivudde kitya ate okubanga yiye agenzeeyo nasanga sente nga bazisudde Hajati soko je Hajati soko je katono wanga wacho nyimusandi bintu byangate Hajati omukomukyala takwata takwata simu amuleke muleke ate lwaki muleka kakati era zinewunza nakwewuma kubanga akobiddeko atakobiddeko otegedde nyinizo sente nanyinizo muzudde ozulanyise Hajati esente zange kubanga zengezo okukebera nboyogedde sikifuddeeko nnyo kyamaanyi Hajati ngenzo okukebera mu kaleka na sente zirimu
kubanga gamba simala kandi mbadde sagade wagazigama tukugamba mbadde nakabaye dakiika 10 naye ndio kugenda hiyo kazina badeke manju sungayo wadde muya mu nyumba nayo mu nyumba najigenze ko naye ngerimba ddeyo ate sare zibuza ezinvuddeko mitwalo 6 era zo tolaba era zo siraba ate tipasente zangu aba sente zangu ngapo gato nabe kongera botegera sente nezifuruka mukalega nezigwa jaja dungata gwangako hajati jaja dungu wano yabulako ne mabega wano weeks 2 tumunonya fenna wano tumuzula na pamuzula banyuma naye adeka tali kakati chemboza obadde manyi nti manjuwa mukusoka nadendo woza towe manje eri mu kiyungu wekala kuyiga bubbi obuziza obaddeke manju nombuze manju wakonze butoyi oyagala kuyiga bubbi weganyidda kasitowulidde sente kati okyusa emboozi hajati oyinde kungakwata mu tonagendako manju watalina nagenzeeyo obaddeyo dakika nga 10 okuva emabega wogereddewo jona ojongambe ngobaddeyo baba sente zimpe hajati sente zangu kale kakati fune baafu mwogero zisa nyingi munnaye fune nyingi fune baafu onteremu amazzi ne omo ofune n'olweyo kitiyo funa kitiyo kidisi kirabanga genda olongoseeyo yimuka nkole ntya olongoseeyo kalabadde weegana naye tombuulira abula bw'oina n'ogamba bugambe kikankula kire genda olongose toilet ate ekintu kiba kinkakatako leero okutandika okugamba nti kinkakatako bikienzeeko zomukazi omukulu bagamba nti nze naze bwolaba nenkala katalina ebbanga lyemazano alinde okunganya nona toyi kati okwekaza oli mukwatololera mu ssente musenye nsi ateyo ssente taba buwekaza omukazi gwe wanta baggulu kasita owulidde ssente wenna n'okyusa olutanda kankulongosa toye kyennaavaako genda olongoose ebintu byotoye kyennaabeera gweoyinza okwala mu kintu kyotokoze omukazi omukulu ebbanga lyemazano nalinonye nekutoyi kali wadde weegaana ki n'olutunuulira nyina naye ko omukazi gwe wanta baggulu bwowudde sente n'oyogera amazima ajja tinina amagezi